نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالمال والأهل المعافاة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله فتمبازا olw'okutuwa obulamu n'atuyisa mu mwezi ogw'ekitiibwa gwe twatunulira ennyo ne tugamba Saidi Shuhul omwezi ogusinga emyezi gyonna okuba nti gubadde gwa kitiibwa shahr Ramadan nabwekityo Allah tumwebaza okuba nti yatutaddemu abo abasibye omwezi ogwa Ramadan era tumusaba Allah ow'ekitiibwa nga twabakubiriza mwenna nti inshallah taala omulimu gwonna omulungi gw'oba okoze ntiriza okubeera ng'ogamba rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Naffe Allah tumusaba akkirize ibaada zonna ze twakoledde mu kisiibo, akkirize swala zaffe, okuyimirira kwaffe, okulafumana ku nnaku twalafubana mu shahr Ramadan, era ne tumusaba nga tumwegayirira nti insha Allahu taala n'omwezi ogujja, omwezi ogwa Ramadan ogw'omwaka guno, ogw'omwaka ogujja insha Allah tumusaba nagwo tubeere nga tuli balamu, nga tuli mu abo abasobola okubeera nitusiiba. Ssaalosibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama yabeera nti wali kyeyalekayo buithu muyassirina, Allah amussa okubeera nti atwanguyiriza, atugondeza obulamu, era tewali kiri mu busiraamu okujjako nga kyonna, era tewali kyatonderawo. Tuba tugamba ma khayra nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina al amrain illa akhadha aisarahuma ma lam yakun ithim. Teyalondawo okujjako ng'alondawo ekintu ekisobola okubeera nkigasa ummati ummaye, nga yeffe tusaba Allah ow'ekitiibwa ffenna abeere nga atusinkanya ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banne tugenda maaso n'okubeera nti tubakuutira, nga mbakuutira nga mbajjukiza okubeera nti tetuva ku Allah, mbajjukiza okubeera nti tutya Allah mu bukakafu okubeera nti tumutya. Aya gye tubadde nga tutambulirako ebiseera ebisinga mu Ramadani munna egamba ya ayuha alladhina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Aya eyo Allah atukuutira kutiba alaikum siyam tukakatibwako okubeera nitusiiba kama kutiba ala alladhina min qablikum, okubeera nitusiiba nga abatusooka bwe baasiibanga. So okusiiba tekwali kupya ku umma nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye hadaf target Allah kyali ayagala okubeera nitufuna mu kusiiba kwaffe omwezi gwonna ogwa Ramadan, nga twagamba nti twali mu ssomero lyokubeera nti tulina okuva mu ssomero nga tuyize la'allakum tattaqun, nga tuyize butabo tugenda okutya Allah. Banne ekyabuswavu nnyo okuba nti obadde osiba mu Ramadan wasiibye ennaku ziri 3, Allah akugezesa oba osobola okusiiba n'ennaku zino endala. Wabadde osaala mu budde bw'esswala emizikiti, bannaaye ffenna tukimanyi bulungi tubadde nga tusaala nga emizikiti gijjudde naye kagitandisa okukala, wabula si Allah kyayagala. Allah ali ayagala ti emizikiti wegijjula mu Ramadan gibeere nga after Ramadan gisigala gijjudde insha Allahu taala. Tukomyewo okubeera nitwejjukanya n'eddiini yaffe, tusaba Allah ow'ekitiibwa abeere nga atwamu obulungi. Okusookera ddala tuli mwezi gwa Shawwal. Okusiiba omuntu ayinza okulowooza okusiiba bannaye kwakumye, okusiiba tukwakumye mu Ramadan. Era mu hadithi ezimu ze twagambanga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithu al-Qudus yamayiriza agamba as-sawmu li, teyagamba as-sawmu Ramadan, wabula agamba okusiba kunna as-sawmu li, okusiba kunna kwa Allah. Ne aya zino zonna ezoogera ku baswaimina abasiibi waswaimat abasiibi, ezoogera ku basiibi tezoogera mu kusiiba mwezi gwa shahr Ramadan kwokka, wabula aliwo okusiiba okulala okwa sunna okuteekebwa okubeera nitusiibibwa. Waliwo okusiiba okwa sunna nga bw'olaba nti asawmu lyawm wa iftaru lyawm, okusiiba olunaku
n'oli olunaku olulala. Eyo yali siyamu Daawud. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu hadithi Abdullah ibn Amr atugamba ahabu salatu ila Allahi salatu Daawud. Eswala Allah gyali asinga okwagala ali swala ya nabbi waffe nabbi Daawud alayhi salam. Namezamu hadithi nga atugamba ahabu siyam ila Allahi siyam Daawud. N'okusiba Allah kwayagalanga ennyo kwali kusiba kwa nabbi Daawud alayhi salam. Kana asumu yawma yaftur yawma. Mu bufunze atugamba nti nabbi Daawud alayhi salam yalinga asiba olunaku ng'asiba tugeze leero ku Monday, ku Tuesday n'atasiba, ku Lwokusatu n'asiba, ku Lwokuna n'atasiba. Bw'atyo yali ensiiba ye. So ensiiba okusiba nakwo kuli sunna, muntu asobola okusiiba bw'atyo. Muntu ali asobola okusiiba soomu yawmul ithnain, olunaku olw'Emmande, wa yawmul khamis, n'olunaku olwaki olwokuna. Hadithi ya mama waffe Aisha gy'atugamba kana Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yasiibanga nnyo era ayagalanga nnyo okusiba sawmul ithnain, olunaku olwa Monday, wa yawmul khamis, n'olunaku olwaki olwokuna. So mbakubiriza okuba nti bannaye okusiiba twongera mu maaso n'okubeera nti tusiiba. Wa sawmu thalatha ayyamin kulli shahr, n'okusiiba ennaku 3 buli mwezi. Hadithi Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Dawsi ono yalina hadithi nyingi nnyo ze yawandiika gy'atugambira nti awsani khalili bi thalatha, nti nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama nfanfeewe mukwano gwe yamulamira ebintu 3. Mu bintu ebyo 3 mwalimu siyamu thalatha ayyam, okubeera nti asiiba ennaku 3 inshallah min kulli shahr, mu buli mwezi, okuba nti alondamu ennaku 3 n'asiiba ze tuyita ennaku enjeru, olunaku olw'13 n'olw'14 n'olw'15. Ate wano mu kugenda ze tugenda mu kuba Shawwal tunaatera okubeera nti tumalako ennaku 10. So tusuubira mu wiiki eno inshallah ennaku ezo zirimu eno wiiki inshallah taala gye twatandise. So nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama yamulamira okubeera nti ennaku ezo tazirekayo. Nabwe ekito ekinyusi kyaffe wekiri olunaku olwaleero kyetubadde twagala okubeera nti twejjukanya okubeera nti tusiiba ennaku eza sunna. Ng'ennaku ezo ez'essunna mulimu zino ennaku enkulu sawmu 6 min Shawwal, okusiba ennaku 6 mu mwezi ogwa Shawwal. Ffenna tukimanye bulungi omwezi gwa Ramadhan gwawedde, naye omwezi gwa Ramadhan we guggwa tukyalina Shawwal. Okubeera nti osiiba zino ennaku 6 wegayiremu Allah ti ayi Allah nsiibye lwakuba wali wabadde tonkase, wano nsiibye neeyagalidde n'okweyagalira, wali wabadde ondaliseeko eri yabadde faradhi eri mpaji, naye kati saano ndi mu sunna, ne Allah nsiibye n'olwa sunna nga nkwegayirira okkirize ekisiibo kyange ekya Ramadhan. So kiba kirungi nnyo era abamanyi balaba nti kiri kuba sawmu 6 min Shawwal, okusiba ennaku zino 6 eza Shawwal kiri mustahabbu, kyetaagisibwa, kyandibadde buli muntu agezaako okubeera nti akola ki, azisiiba. Yadde abamanyi bayawukana, naye tugamba dhahaba aljumhur ahlul ilmu, abasinga abamanyi bonna ila istihbab, balabanga kyandibadde kyatteekwa, abamanyi abasinga okubeera nti kyandibadde kisaanidde okubeera nti omuntu asiiba ennaku 6 mu mwezi ogwa Shawwal, ng'era abamu ku bo Imam Shafi wa Ahmad n'abamanyi abalala bangi abalaba nti kyandibadde kyetaagisibwa nnyo kubeera nti omuntu asiba ennaku zino 6 za Shawwal. Lwaki Imam Nawawi agamba qala ulama, tamanyi abasinga balabanga kana dhalika kasyamu dahli, nti omuntu aba asibye ennaku zino 6 aba awezezza omwaka omulamba. Lanna alhasana albashara amthaliha, kuba buli kirungi omuntu kyakola kibalibwamu empeera za mirundi 10. So olunaku lwasiibye mu Ramadhan wabaliddwa nga asiibye ennaku 10, wamazeeko ennaku 3 eza Ramadhan wabaliddwa nga asiibye emyezi 10. So fa Ramadhan basharat ashhur, bo balaba nti Ramadhan esowa emyezi 10 Ramadhan nga yo. Wasitat ate zino ennaku 6 zetongerako zisitowa emyezi 2 shahrain,
ennaku esatu ezitawa omwezi gumu, ennaku esatu endala nezitawa omwezi gumu, omuntu aba yesiimidde omwaka mulamba. Era nga wastadallu bihadithi Ayubu al-Ansari, babeera nga obujulizi babujja ku sahaba ow'ekitiibwa Ayubu eyagamba nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam agamba man sama Ramadan, omuntu asiba omwezi gwa Ramadan thumma atbaahu, oluvannyuma n'ayongerako 6 min Shawwal, ennaku 6 eziri mu mwezi wa Shawwal, kana kasiyamu dahara, abeera nga asiibye omwaka omulamba. Bane tuberenga tetunafuwa abakava mu kisiibo, tutandika okubeera nti ennaku ezo tuzisiiba tuzilazama. Twagamba nti nno omwana Adamu yenna omusiraamu yenna kyandibadde kyetaagisibwa okubeera nti nga woomanya emyezi, kuba ffe tubisomesa bino mu ibtidai mu primary. Omwana Adamu wandibadde nga woomanyi January, February, March, April nga bikuli ku mutwe, wandibadde era okimanya inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah, ti Allah n'ayina emyezi gyatugamba egimanyikibwa emyezi egy'obusiraamu. Era ng'egyo emyezi Muharram, Sufur, Rabiul Awwal, Rabiul Thani, Jamada, mpaka Shawwal, Dhulqaada, Dhulhajji. Kati saa zino tuli mu mwezi wa Shawwal. Ng'omusiraamu wanditekebwa okubeera nti omanya emyezi egyo, nobeera nti ogilaazamu, okubeera nti okoleramu ebirungi ebitekebwa okubeera nti bikolebwamu insha Allahu taala. Era mu masala g'ennaku zino 6 abamanyi baalabira ddala, kuba ekibuuzo kiyinza obuuzibwa hal yashtaritu taabu, nti kyandibadde kyetaagisa omuntu okubeera nti omwezi guno wemba nsiibye omwezi wa Ramadan, nga hadithi wegamba nti nina kubeera nti ngoberezaako ennaku 6, kyatteeka okubeera nti ezo ennaku 6 nzisiibirawo basi kyatteeka. Yastahabu tataabu wahuwa qawlu Shafi, ye Imam Shafi agamba nti kyandibadde kyetaagisibwa okubeera nti omuntu azigoberezaako ennaku 6 zonna, tugeze ne ma Ramadan netandikira ennaku 6 nezibeera nga ziggwa. Wa dalilu, era dalilu ye umumul hadith, hadithi nga wegamba thumma atba'u 6 min Shawwal. Naate qawlu gye tugenda nayo egamba nti la ashtaritu tatabu, tekyetaagisa kubeera nti omuntu azigoberezaako olwa hadithi eri gye tugamba nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ennaku zino 6 osobola ozisiiba nga bw'okola ki, nga bw'oyagala. Osobola okuba nti osiibayo lumu, osiibayo 2 mu wiiki esooka, osiibayo 3 mu wiiki esooka n'omaliriza. Kasita omwezi gwa Shawwal gutakuyitako, osobola ozisiiba ku lasite, osobola ozisiibira wakati, osobola ozisiiba mu mbeera yonna. Ekikulu kya byonna kuba agamba min Shawwal, mu nnaku eza Shawwal, ennaku ez'omwezi ogwa Shawwal. Ekibuuzo ekirala kye twebuuza nga tumaliriza, hal yajuzu taqdimu 6 min Shawwal ala alqadai Ramadan, tekikkirizibwa okubeera nti omuntu taqdimu 6 nti asooka kusiiba zino nnaku za Shawwal ala alqada nga tannaba kubeera nti aliwa. Bangi muffe ababadde nga tebafunye busobozi bamalako Ramadan olw'obulwadde, olw'olugendo, olw'embeera yonna. Faman kana minkum maridan aw ala safari fa iddatu min ayamin ukhra, nga Allah yatugamba nti omuntu yenna aba alwadde mu lugendo asobola okubeera nti akola ki, aliwa, kuba ebbanga liba likyali liwanvu. Awalan yajuzu, kikkirizibwa okubeera nti omuntu asooka n'asiibye ennaku zino eza Shawwal nga tannaba kubeera nti aliwa. Lwaki? Kuba ennaku zino ez'okuliwa zikyagenda mu maaso, ziri mwasa, zikyeyongera mu maaso. Ate wano ate ennaku zino 6 eza Shawwal zo ziri mu mwezi guno ogwa Shawwal. Kati nga tulina baganda baffe abakyala oluusi aba alina okuliwa omwezi mulamba. Ate ne maama waffe hadithi ya Aisha etugamba nti natuukanga mu Shaabani nga akyalina ennaku zaaliwa. Tetuyinza kugamba nti maama waffe Aisha teyasiibanga nnaku za Shawwal, oba teyasiibanga nnaku zonna ndala eza sunna. So tugamba nti kikkirizibwa okubeera nti omuntu asobola okubeera nti asooka n'asiiba ennaku za Shawwal eza 6, oluvannyuma n'aliwa insha Allahu taala mu myezi gyonna emirala. Kyetumaliriza nakyo kyakubeera nti zino ennaku eza sunna bangi muffe tulina abakyala, la yajuzu lilmarat
an tasum sawm tatawu, tekikirizibwa mukyala yenna kubeera nti osiiba ensiba yonna eya sunna okujjako nga bbaawo aba waali, okujjako nga akuwadde olukusa, nga haditha eno Abi Hurairah radhiyallahu anhu gyatugamba la tasumu almarat, yatugamba nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti omukyala tatekebwa kubeera nti asiiba nga bbaawe waali, okujjako nga amusabye olukusa. Ebiseera ebisinga ennaku zino abakyala betuwasa otuuka ku Mande n'agamba nti nsiibye, kyokka nga gwe twateesiza naye kusiiba ku Mande. Bw'oba onaasiba olunaku olwa Mande, olunaku olwokuna, ennaku zino eza sunna, sooka osaba olukusa okuva ewa bbaawo. Lwaki? Kuba w'otunuulira omukyala okubeera nti ogondera bbaawo mu mirimu gy'abakugambye okubeera nti ogenda okukola, kiri waajibu okusinga ate guno omulimu oguba ogwa sunna. Oba kitegeerekese? Naate wabula ku Ramadhan, ku mirimu egya Ramadhan nga Ramadhan, tokkirizibwa kubeera nti bbaawo agaana okusiiba naye n'ogaana okusiiba, kuba tugambira ddala la taati lmakhluq fi masiyati lkhaliq. Tokkirizibwa kubeera nti ogondera ekitonde okubeera nti ojemera Allah. Okusiiba okwa faradha okwa Ramadhan oteekebwa okubeera nti osiiba. Togamba nti no bba wange yaŋŋaana okusiiba, nze Ramadhan sijja gisiiba. Ate era tekisoboka kubeera nti bba wagaana okusiiba okusiiba kwa Ramadhan. So mu mbeera yonna yonna insha Allahu taala Allah tumwebaze yatukomezaawo okubeera nti twejjukanya, tujja genda mu maaso n'okwejjukiza ku ddiini ye. Saba Allah ow'ekitiibwa abeere nga atuwamu obulungi. Allahumma amin. Insha Allah saba Allah ow'ekitiibwa abeere nga ayongera okubeera nti atuteramu baraka mu byonna bye tukola, akkiriza ibaada zonna ze tukola. Abatandise ennaku zino eza Shawwal abeere nga zitugondeza, tubeere nga tuzimalako, tubeere nga era atuwamu obulungi. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin.